Mwaramutse abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nina byenziza okwogerako. Waliwo omuntu eyambuuziza nti senga kituufu waliwo amawanga nga basobola okubeera nga omwana ow'obulenzi eyandibadde nga mulamu wo yeegatta naawe ng'ate ggwe wafumbirwa muganda we? Simanyi muntegeera. Naye nga kikkirizibwa mu famire eyo. Ngenda batereezaamu. Waliyo amawanga oba tribes mu Uganda agakola ebintu eby'enjawulo. In fact buli ggwanga mu Uganda lirina ebintu byabyo bye bigoberera, ziyite ennono, ziyite culture, ziyite nomuzi zaabwe nga babigoberera. Gwe nga outsider oba gwe omuntu ajja obuzzi n'ogwa mu eyo culture yaabwe, okiraba ng'ekivve, okiraba nga kye bakola tekiriiyo oba okitegeera according to what you would have discovered mu family eyo. For example, tusooke twogere ku Baganda. Abamu temumbuukira, abamu mpooninze, mulimu abali abantu oba kituufu Baganda oba si Baganda naye bagamba Baganda bali abantu. Okitegeera? Mulimu abasezi nga bo balina ekintu kye bayita ekitambo ekyandibadde oba nkitwale ng'ekizimu oba omwoyo ogubambala. Omwoyo ogwo nga ogumwambala gumuwa amaanyi ate guteekinga over omubiri gwe n'abeera ng'ebintu byakola tali responsible kw'ebyo ebintu. Naye atuuka n'amanyiira nti byaba ya harvestings oba byaba yagenze n'akungula nga ekintu kyo kimwambadde ku mutwe, asobola okubirya nga tekimuli ku mutwe. Kubanga aba akoze eki adaptings embeera ng'akiraba kiri nnomo kiryoke tugambe omwana azaaliddwa nga famire bali abantu. Of course agenda kubeera bw'atyo. Ekyokulya abantu kino tekiri no mu Baganda bokka. N'Abazungu gye bali nga bali abantu. Wabula ki eky'Abazungu kye simanyi era kye sikakasa oba bo bakikola nga balinnyiddwako kitambo oba bo bakikola bukozi. Kubanga bo ebintu byabwe birala muko. Nina ka documentary ke nabadde ndaba nga nkola research ku bino ebintu by'okulya abantu. Ngo waliwo omusango it was like nade ndaba criminal case biki nga gayi yali ali abantu. Naye abambuuza yagamba mbu baali bamuwoomera. Like ng'akutunira n'alaba ng'omuwoomera n'akukwata n'akutwala ewe n'akutematema n'akulya. So nga tekiriko nti oba yaliko kitambo nga ye mbu just yalaba I wanted to try something new then nekigezaako nendaba ng'ennyama eyooma so nentandika okulya abantu ng'ate alya balamu abasala n'abalya. So oluusi tribes ez'enjawulo zirina ebintu byazo era ffe abakyanoonya oba mmwe abakyanoonya ngenda basaba ekintu kimu nti weegenderezanga nnyo famire, weegenderezanga nnyo tribe kubanga tuyinza n'okwogera nti tribe naye waliyo ne families nga balina ebintu byabwe nga bo. Famire nga yo ng'eyina obulombolombo oba balina ennono zaabwe ze batambulirako nga kaakati mukwano gwange omulungi bw'oba ogijoyiniza eyo famire ojja kwesanga nga naawe emikolo gyabwe ogiyingiddemu. Nga si nti nno it's a tribe, no. It's a family, kintu kyatandikibwawo mu family mpola abazzukulu n'abaana ne bakigoberera kiri awo mu famire yaabwe nga bakikola. Waliwo famire emu gye banyumizaako sigimanyi nga nze sibamanyi banyumizaako bunyumiza nga famire eyo balina ekintu kye baali bakola nga maama w'ewaka azaala abaana be nga yeegatta n'abaana be. Mukamwana ye yabizuula ng'alaba tebigatta ng'abaana be ab'obulenzi balina ennaku ze balina okugenda okukyala nga ne taata nannyini maka amanyi ku nsonga zino nti abaana kaŋŋambe alina abalenzi 4 nti waliwo ajja mu mwezi ajja emirundi 2 ajja olunaku olwokusatu n'olwokuna oyo n'asula n'agenda. Waliwo ajja omulundi gumu ng'ajja olunaku olw'ennaku z'omwezi 15 oyo n'ajja neyegatta naye n'agenda. Ne wabeera wajja nga yajja ennaku z'omwezi nga 3 nkugereza kuba banyumiza binyumizi. Naye mbu ekintu ekyo baakikolanga kukuuma bugagga bwabwe mbu mu famire imbu kubanga nze ndaba simanyi obikwataganira but anyways sitaani ayagala nnyo ebintu by'obuseegu asobola okugamba nti kola ekyo okukuuma obugagga kubanga ye bw'atyo bw'ali okitegeera. So eyo famire kati bw'oba ogiguddemu gwe bw'oba gwamu n'olobooza nti omukazi for example munyarwanda olinza okitwala nti abanyarwanda bwe batyo naye ng'ate si bwe batyo nga just eno famire bantu b'eyo famire be bakola ebintu ebyo.
waliyo ekika ekirala e Uganda oba tribe e Uganda sigenda kwogera tribe eyo naye bo nkimanyi because I've ever done research on them nalinde etinzeeko omuntu ng'ava mu tribe eyo eri mu west nalinde etinzeeko omuntu oyo like ne mubuuza and he was very okay to share with me era nangamba nze if you are my wife I would not love you to do that but nze ewaffe oba omuntu akikoze tolinza tuuza lukiiko nti gundi yanjagalidde omukazi biki byoba otuuza ebyo tolinza tuuza lukiiko mbu taata wange namukutte ne mukazi wange kubanga babeera bakusasula nga twakusasula kuleeta saavinga kika. But for me, since ntambuddeko mbugumiziddwako, I would not like such a thing. Era nze sirinza kuwasa mukazi wange ne mutwala ne muzimbira ewaka ewaffe. Ewaffe tuba tulina kgendayo ate nga n'okusula tetusula. Ndowooza okitegedde. Kitegeeza waliyo families bo singa abeera awasizza omuntu nga wa kika ekyo ng'abimanyi tebigenda mushookinga. Naye ggwe ow'ebbali bwe babikugamba oba we bikutuukako you'll be shocked. Mbusezaala wange mbwaŋŋambako mbusezaala wange aŋŋamba tuli ebisooboozo mbukiri nnomo nga mutabani we akimanyeeko like seriously mbubwozaala omwana abeera waabwe bonna they don't care olubutani yalukutisse siri mu mwereere. So waliyo n'ekika ekirala nga bo imbu sibinaako bukakafu bali abaana sima bali omwana asooka kale balina n'emikolokolo gye bakolaakola ng'omuntu alinza era mmwe abafuna abasajja omusajja n'agamba okanye mugamba ntwala ewammwe oba weesiba ku mukazi ntwala munnange nedda ntwala era nze omusajja biki aganye okuntwala ewaffe nina wano gwe nali njogera naye juzi nga ngamba senga nze obufumbo bunnemye omusajja yagenda n'akyala naye nakizuula ng'abantu be yaleeta tebaali baŋŋanda ze batuufu namubuuza wanoonyereza ng'omusajja oyo si mufumbo nti ye kitegeeza ensonga eyamulemesa omuntu okutwala ewaabwe si nti ayinayo omukazi gw'ayagala ozuule ayina okuba nga ayina ensonga ennene gy'atayagala ozuule. Lwaki owulira oyagala ogizuula? Obuzibu bwe tulina ffe ng'abantu baffe we humans like bazungu ki whatever asite obeera ng'oli muntu tuyinamu kali ka curiosity ke baatutonderamu twagala nnyo okumanya lwaki kiri bwe kityo lwaki kiri bwe kiti but in that course of okwagala okumanya oluusi tuvumbula ebintu bye talina kukola ki kuvumbula. So omusajja akuwasizza oba akukwanya mutambudde olugendo agambe munnange ewaffe we have issues saagala kutwalayo era njagala nkugamba obulamu tugenda kubutandika naye nga olinze naawe n'abaana baffe nze njagala nkola ekika ekyange kubanga nina bye sikkiriziganya nabyo ewaffe eba practicinga bye sandiyagadde kutambuza kwongerayo kuba sibikkiriza ate era saagala abaana bange babeere engaged in such stuff nga gw'ogamba bitya anina okumanyayo abamu mutuuka ne ku serious tula n'olumba omanye ewaabwe w'omusajja olumbe weetwaleyo gwe weeyanjuleyo nga simanya mukamwana weetwala otya ku bukone simanya ku bunnyazaala ne weeyanjulayo like seriously ogenda kweyanjulira abanaakulya ggwe omale okaabe nti ate bandidde naye ng'ate batuufu omwana wange bamulidde oyo ng'omutadde but there was another story they told me about omuwala bo tebalya mulamu bali omwana asooka omuzaala n'afa omwana oyo bw'afa ne bamulya. This case it happened like this omulenzi yafuna omuwala ne baagalana ne bagenda ne bakyala era ewaabwe ng'amanyiyo nti oyo bamuzaalawo ne bamuzaalawo. It's a normal family of course both ends ewaabwe w'omuwala ewaabwe w'omusajja but what shocked the girl omwana yafa omwana bw'afa ne bagenda okuziika bwe bagenda okuziika baakola emikolo ne baziika naye tebaziika mulambo gwa mwana baziika kigogo kye baateeka mu ssanduuke mwalimu omwana but there is awo walujjukira mutuuka ne babagobawo ne basigaza omulambo nga famire biki bwe bitu that is how they bajjamu omwana ne bateekamu omugogo ne basiiringa keesi tewali kuddamu gibikkula naye nga mulimu ki mugogo era gwe baaziika. Maama w'omwana akizuula atya? Maama w'omwana yali agenze mu kisenge okwebaka olwo ekisenge simanyi kyali kisibe gye baali bamukwesa wansi w'ekitanda nga bamuzinze mu ssuuka kati yalimba oba yali agenze oba mbu kunoonya nsawo ye oba yali agenze kunoonyayo biki ng'afuna omwana we waka oba ng'amuggulira ekisenge kye baali baggadde oba oli baamugyako bateekisimulizo yali akiina nze naawe ng'amuggulira kisenge omukazi yeetiyula anoonya gundi nsawo ye handibag tagira balina byajagalamu munnange akwata akatooki akuba wansi alaba bapanzepanzeeyo ensawo nga wonaabeera nga like
ekitanda naye nga obikubayo olina byolaba nti bapanzeyo n'asikayo alabe ensawo yange bagitadde eno kiki of course tuli mu kufiirwa mukazi wattu agenda okusikayo ensawo alengera ekintu kyenabagambye nti ffe abantu mu butonde bwaffe twagala nnyo okuvumbula twagala nnyo okulaba just olabako kagere n'oyagala okwateko kakase ddala obubongo bwo bufiidingemu kituufu kubanga toyagala obeere na dawuti oba si kituufu oba nabirobooza bulobooza oba so ng'akwata ng'asikayo ng'alaba omulambo aba akyetiiyula nga bba yaggalawo buggazi ng'amutuuza omusajja ng'akaaba omusajja ng'amugamba bulombolombo ewaffe tuli bwe tuti ne bwe tuti ng'atandika mweteteggulira omukazi yagamba nasirika saddamu kwogera ng'abaziisi bagenda yali anoonya simanya bisumuzo bya nnyumba yaabwe ey'ewaka agiwe ebyo bisumuzo abiwe muganda we simanya agende ewaka oba kimeki ng'abakungubazi bannyuka wabula yamugamba kimu mbadde nkusaba nsooke ŋŋendeko n'abeewaffe baŋŋumyeko bwe yamugamba musajja ng'amuta naye era ng'akimanyi bino yagamba teyaddayo yadde n'okunyumiza abeewaka wabula yabagamba kimu bo baalobooza omwana okufa kwe kwavuddeko obuzibu ono oba n'agamba loosi like yamushokinze something like that kyamutwalira ebbanga wabula ekizibu kye yafuna kyakubeera nga buli bwe yeebaka omulambo guli gwe yalaba ogw'omwana we guli abaagulaba like guli mu biroboozo byoba oba kimu hauntinga I don't know kati tamanyi na waabitandikira so zezo famire ze tutambuliramu kyandibadde kirungi oba onoonya omusajja n'ofuna omusajja nga wa kikaakyo nga wa tribe yo bw'aba si wa tribe yo kubanga temumanyi ensi etukanyuga ogenda n'ova ewammwe ebusoga n'ogenda ebugwere n'osinziira eyo nga gy'okolera emirimu gyo n'obeerayo ng'ogenda kumalayo emyaka 10 ky'ogamba togenda kuwasa ogenda kubeera awo of course no ojja kwetaaga okuwasa kitegeeza dizada intermarriages ze tugenda tucreatingawo ojja kulabayo ekibigula ebbe naawe okikwane naye ng'ate boogenze balina obulombolombo bwabwe for example obulombolombo obwangu abagisu omwana eba muzaala tomutwala mu ddwaliro musala akasolombo circumcision bw'aba musiraamu era you don't circumcise bo bakola omukolo ogwabwe oguyingiza omwana oyo mu basajja ogwaki ogw'okusala embalu omukolo gw'embalu ogwo bwemba nguyingiddemu muwanvu katuguveeko kubanga ngumanyi bulungi nnyo ngumanyi kozi ngumanyi ekyo mba mumanya guyina obikolebwa obulombolombo obugobererwa ne after embalu waliwo omuntu ogwo basaze bulombolombo bwakola so gwe nga maama w'omwana you have to participate kubanga olina nawe paati gy'ogenda okukola kakati wagenda n'ogwa ku musajja omugeso bagamba ate kola bwoti ate of course what you do is not so scary but you do it for your kid of course gw'obagenda omusalanga naawe okuze tobeera mwana muto so ebintu ebimu tubiyingirire nga tumanyi nti bisobola okukapeninga zuula twala akadde noonyereza omuntu gwe njagala ali biki gwe just imagine nga bakuwasizza nga bakututte bakuzimbira omusajja akuzimbira ennyumba ennungi mukazi wattu oba musajja wattu akujja e Kampala akututte naawe olaba it's time to get married to settle so it doesn't matter ndi wa as long as ndi mu mirembe ndi n'omusajja wange and he provides akututte eyo yakuzimbirako kubazimba nti kumpi n'ewaka oli waanaasobola okusala okujja mu nnyumba yo ng'ogenda kulaba buli omu akutokota ng'olobooza nti oba ndi mulungi ogenda kula otandika kwegatta nabo omu ku omu nga n'essazaala kw'otadde naye nga toli wekka just because bamanyi toli wa kika kye tebagenda kujja direct munnange it happens sezaala asobola okwegatta naawe ne bbaawo n'amanya n'atabaako kyakola ate nga takkirizibwa kunyiiga takkirizibwa kutuuza mu bigambo kubanga ako kalombolombo eryo eggwanga lya practicinganga ebintu ebyedda naye kati bigenze biggwamu but still bikyalimu era bikyakolebwa olwo bikolebwa ki mu kimugunye oba mu mpolampola so munzikirize nkomawo ntemwerabira subscribinga kulikinga commentinga n'okusharinga wabula kye mbakuutira mukkanye mwetegereze mutwale obudde temugwirana just kubanga omusajja alina emmotoka just kubanga omukazi alina ebbina twala akadde kootegeere omuntu ono ava mu kika ki omuntu ono ewaabwe ekika kino kikola biki bw'omuntu bw'omutegeera nti musoga you don't have to ask that particular person nti mukola biki genda onoonyereze abasoga
bulombolombo bwabwe buli butya omuntu bw'owasa omusoga biki ebibaawo you get it baziza tebaziza bakola batya obitegeere Yeah, yeah.